Tuletendo lya kyetonde Katonda nga tugamba nti tonda munene, tonda munene, tonda munene. Tuwulidde eddoboozi lyo nga litukoola ne tukkiriza okuweereza n'okutendereza. Kyetonde Katonda yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Kyetonde Katonda yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Kyetonde Katonda yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Kyetonde Kawanga yabaonye Bunnensi mu n'essemeko z'emibiri 7 egyo egimaamidde olubale bonna era nannyini biragiro eby'obuyinza. Apima ebiseera n'okyusa emirembe gy'ebiramu, eyo n'ebeera enkomerero y'ebyo ebibadde ebiramu, ne kibeera ng'oluyiira bwe rwokya ensiko mu biseera eby'ekyeya. Itonda ya Kristo omubiri gwo eri amawanga gonna, eyajuza okuwumako mu bbanga, eyayambala omuliro okubeera ekitiibwa kyo. Tukwegayiridde Itonda Namugereka, ffe abadde bana bazaana bo lwalonda mu kiseera eky'obusungu obungi okubeera abaweereza bo. Tugondeze emitima gyabo abafugibwa n'abafuga, bawulyenga ebigambo ebibategeezebwa, bakkirize basobole okulongoosanga ebyo ebyakolebwa n'obuyinza bwo, olwo kibeerenga weewaawo akyetondeka yeetonda weka na weka. Kibeerenga weewaawo ayiwanga, kibeerenga weewaawo ayiwanga, kibeerenga weewaawo ayiwanga. Ayindawula Ssemwezi Kabaka w'eggulu n'ensi, atudde wakati w'emunyenye zonna ng'oli wamu n'abalongo bo 5 bonna bo mu kutonda kw'ensi eno. Mmwe abatayawukanayawukanangako
n'okutuusa kaakano mwe bananyini nnyingo 5 ezitufuula abalamu. Tubeegayiridde ffe abazzukulu bammwe abategedde ne tukkiriza nga bwe mwatulonda okubeera abaweereza bammwe olw'okuzaawo emirembe na byonna nga tuli wamu ne Ssaabakabona gwe mwakwasa emyaliriro gy'ensi eno mu kusooka kwayo, era gwe mwasaawo awatudde obwakigambo okubeera ekkungaaniro lyaffe. Mutukuumenga bulijjo nga twatula amazima eri ensi eno, bajjajjaffe abaana b'omwana wo basobole okudda mu bibuga byabwe bye wakola n'omukono gwo era nga bwe tusoboka. Tusaba mutulage ekkubo ery'emirembe, mutugirewo obusungu bw'abo abalyolyomi n'obusungu obuva gye muli obumaamidde amawanga, obugajuza endwadde n'entalo. Bajjajjaffe buli we banaddanga gye muli baweebwenga emirembe mu nsi y'obwobwe. Ayi bajjajjaffe mutusaasire, mutusaasire, mutusaasire. Jjajjaffe Ssewamala Musoke ne Namaana Musoke n'emirimu gyonna gy'oweereza nakyo awamu n'ekyo gy'abajjajjaffe, tutuno tukomyewo abaana babo buwala n'ab'obulenzi. Tusaba kusonyiyibwa ebyo byonna ebitatambudde bulungi mu wiiki eno, era twebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde n'obukuumi bwonna, era n'okukuuma abakulembeze baffe n'abantu baffe bonna. N'olwaleero tuzze okusonyiyibwa, tuzze okusumululwa, tuzze okukabirirwa buli omu asobodde okubeera wano n'atasobodde naye ng'alina obaolyawo ebimutaataaganyiza. Bonna tubasabira obasumulule era obawe omukisa. Ebyo bye tubisabye nga tuyita mu Ssewamala Musoke oyo omutukuvu. Bwe tuneegera ku linnya lye yasingiridde omugulumivu, tunaateekanga eby'ebyaffe ku ttaka, twatule mu ddoboozi erimu nti ogulumizibwenga, otenderezebwenga, olwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago ebyaawo. Butonde nga byatondebwa emirimu bwa Saala ne Bannaalongo, nabbo Nambabazi n'Akayaga tube ku Saala ne Bannaalongo. Agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago ebyaawo. Ayi jjajjaffe Ssewamala Musoke ne maama Namaana Musoke, kwebaza olw'okututuusa mu kifo kino nga tukyali balamu, kwetuwa obulamu n'obuwangaazi. Kwebaza Ssewamala Musoke olw'okutuleeta n'otutendeeta n'otutuusa wano. Mukama wange olunaku olwaleero lwakusinza, lwakuteekako akabaani. Mukama wange Ssaalongo laba mpaayo abazzukulu bo abawala n'abalenzi. Mukama wange Ssaalongo mpaayo bakabona ne banabbona abanaateekako akabaani. Ssaalongo Mukama wange wuliriza ekigambo kyabwe kye banaaba kusabye. Mukama wange laba olunaku olwaleero tugenda mu mbaga ey'omuzzukulu. Mukama wange otukulembere, otutembeete Mukama wange tutuuke nga tukyali balamu, era otukomyewo era nga tuli balamu. Ssaalongo Mukama wange mpaayo amasinzizo gonna ag'omu nsi. Mukama wange Ssaalongo bali mu kuteekako akabaani. Ssaalongo Mukama wange tusaba otukwatireko. Faayo taata wange Jjumba luwo waligaweesa. Mukama wange omuwe okumanya n'okutegeera, omuwe obulamu, omuwe obuwangazi. Ssaalongo Mukama wange tomuvangamu Mukama wange, omuwe byasinga okwagala. Mpaayo amaka ge, mpaayo abaana abali mu masomero. Mukama wange Ssaalongo mpaayo abakyala ab'embuto. Mukama wange bakwatireko, waliwo abali mu malwaliro abatalina buyambi. Mukama wange Ssaalongo mpaayo bamulekwa ne bannamwandu. Mukama wange bagabirire. Mukama wange Ssaalongo waliwo abali mu busibe. Mukama wange si buli musango kigonna bamuvunaanyizibwa. Mukama wange Ssaalongo saasira, sonyiwa, sumulula abantu bo. Mukama wange abatalina kutegeera. Mukama wange Ssaalongo mpaayo abo bonna abatalina kumanya. Mukama wange Ssaalongo nsaba obaleete. Mukama wange bwe tunayogeranga ku bulungi bw'erinnya lyo, tunasanga ebintu byaffe ku ttaka ne twatuliramu nti
okulumizibwe nga otenderezebwe nga owebwenga ekitiibwa amawanga gonna gakusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Tulekerenga okwebaza ani agamba nti naffe tujjukirwa ne tuweebwa ekisonyiwo akyetonde Katonda enjuba omwezi n'emunyeenye bitwagirenga bulijjo abatufuga batusiime n'abetufuga batusiime okusiiga akazuba akagonvu tusanyuse buli atulabyeeko mirembe bweza mirembe mirembe bweza mirembe mirembe bweza mirembe tunayimbanga n'okutendereza kubanga essuubi lyaffe n'amagezi gaffe biri mu ggwe obulamu n'emirembe gwe butuwa akyetonde Katonda olwanyisa abalabe baffe kubanga ffe tetulina maanyi g'otuyamba ebbanga ddene nga tusekererwa tudoolebwa tugonjerwa twate tukumanyanga naye nga tukutegedde emisango gyonna gyetukuumenga tuleme nate okubonabona nga bamulekwa akyetonde Katonda tweyanziza tweyanzeege tweyanziza tweyanzeege tweyanziza tweyanzeege. Tweyanziza nnyo tweyanzeege taata tukwaniriza Ssaabakabona Jjumba Lwali Gaweesa ne kabona w'essinzizo tubaaniriza mu kaseera kano. Bassebo ne bannyabo tugamba agulumizibwenga atenderezebwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Yenze kabona Businga Ennyanja ntwala omukisa guno okubaaniriza mwenna bassebo ne bannyabo abazze mu kusinza kw'olwaleero era twekubireko nnyo obugalo. Tukube n'obugalo bwa Jjajja Ssewamala atukuumye nga tuli weewaawo. Tukube engalo ennyingi ennyo eza Ssaabakabona Jjumba Lwali. Ate twekubire ffenna mu ngalo ku lwaffe. Ennyingi ennyo ku lw'abagenyi baffe ab'enjawulo bendaba tukuba obugalo. Weewaawo. Eno y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2024 olunaku lwa 6 lwe tusinzizaako Tonda Namugereka nga ffe abaddugavu. Era bassebo ne bannyabo abagenyi baffe abali wano naffe nga gwe gusoose okulaba bwe tusinza eno y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era bwe tutyo bwe tutenderezaamu Tonda Namugereka. Era ebintu byonna nga bwe bitandise n'engeri gye mugenda obbiraba bwe tutyo bwe tusinza omutonzi waffe mu buwangwa bwaffe n'ennono. Era nsaba buli omu afiiringa atyo awulire ng'alika kubanga ffenna tuli baana ba muddugavu. Weewaawo otyo kale akaseera kano katweyongereyo maaso ne puroguramu zonna mbaaniriza bassebo ne bannyabo. Tondeze mu kwaya mugenda tuwa ennyimba 4 ze mwateeseteese ezigenda okukyamula obulungi abantu. Ennyimba 4 zo bwe tunaaba ziweddeko
empologoma ya Ssewamala ejje tutwale mu kitundu ekiddako. Okusinza kwa leero tugenda kuyita mu bwangu kubanga mwategedde nti tulina omukolo. Tugenda mu kukola ki? Kale ebintu ebimu bigenda kukyukamu.
Tweyanziza nnyo Temusubwa mugirenga mukyayimiridde temukka mugirenga mukyayimiridde ka mupozingemu agulumizibwe ng'atenderezebwe nga weebwe ng'ekitiibwa nnimi zaago weewaawo. Tusanyusa nnyo okubalabako abakkiriza n'abagenyi be baffe abazze otukyalirako olunaku lwa leero. Tusanyusa nnyo okubalabako. Eno yenzikiriza y'omwana w'omuddugavu, eno yenzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ng'anyize Kabona Ndugwa Tebuseeke Mukasa, Kabona atwala disitulikiti ya Mukono era omumyuka w'obutabiriza bwa Mukono. Olwaleero lunaku lwa mukaaga, bassebo ne bannyabo abapya abagenyi baffe, lunaku lw'omukaaga lwe tusinzizaako omutonzi waffe. Olw'omukaaga situbeera mu kusamira wabula tubeera mu kusinza mutonzi. Bagenda ne babagamba nti obuwangwa n'ennono okusamira si kusamira kyokka naye tusinza neki n'omutonzi, kubanga ffe tumanyi omutonzi, ffe tumanyi omuki era ffe twogera naye kubanga tuloota. Kitegeeza nti twogera neki, abalala bawakanya ebyokuloota naye ffe omutonzi twogera naye nga tuyita mu kukola ki, mukuloota. Kale nsaba tutondeze mu kwaya musooke mutuulemuko ennyimba ebbiri mugenda zitwongera. Abanalubowa mu kiibi musooke otuwe ekyawandiikibwa tulabe ekiddako. Agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'aweebwe ng'ekitiibwa. Mbaaniriza nnyo abakkiriza mwebala okujja okusinza. Nga nze Kabona Mukiibi Lubowa nga nze ngenda okubasomera ekyawandiikibwa eky'olunaku olwaleero nga kivudde mu kitabo ekitukuvu Muzaawula. Olwaleero tugenda kusoma ku bufumbo obutukuvu mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, kubanga olunaku olwaleero tulina omukolo ogw'okwanjula era otuva wano gitulaga. Obufumbo obutukuvu butandikibwa ku mutukuvu Ssawamala Musoke ne Naamala Namusoke. Tonda Namugereka be yawanga awamu mu bumu n'abagatta mu bwakigambo, era obufumbo obwo bwatuukirizibwa ddoboozi ne bugattibwa mu bwakigambo. Eyo nno n'eba ensibuko ey'obufumbo bw'omwana w'omuntu, era ne liba etteeka eri omwana w'omuntu okutuukiriza obufumbo bwe. Omwana w'omuntu buli lw'obeera mu bufumbo obutali butukuvu, obwo bwe bufumbo bw'ekibi, era obufumbo obwo tebutambulira mu kkubo ddungamu, kubanga buba bufumbo bwa kibi mu maaso ga Tonda Namugereka, era
tebubaamu mukisa. Tonda Namugereka kyavaawa omwana w'omuntu etteeka nti muwase era muwayire. Naye bwe mutusanga okuyimirizaawo obufumbo bwammwe mubusimbulizenga ne mubusimbulizanga ne mubwesigamya ku Ssabamala Musoke ne Naamala Namusoke abo bennyini bufumbo bwammwe ababeera bufumbo obubereberye. Ekyo ky'ekigambo kya Tonda Namugereka ekivudde mu kitabo ekitukuvu Musaawula. Nondizi mukwaya tuweeyo oluyimba lumu era ng'oluyimba olwo bwe luggwako empologoma ya Ssabamala alyoka yanjuluza ekitundu ekyo tugende n'okusinza. Abali ebweru ebifo bikyaliyo bingi nnyo, muyingire. Abali ebweru ebifo webiri bingi nnyo, essinzizo terinajjula.
avulimizibwenga awebwenga ekitiibwa bannayingansanisa okubalaba tugenda kuyita mu sipiidi ya yiriyiri njagala okuwulira engalo za Zubairi Family tuzongeremu banaye tusabise nnyo okubalaba aba Zubairi Family ezo kamera zemulaba ye Zubairi team ye Zubairi Family mwenna abawakira Zubairi Family mukubeeko mu ngalo twagala okusiima n'okwebaza directors ba Zubairi Family mwebale twagala mwebale nnyo nsaba maama atukyaza wa Zubairi Family nsooke mubalage ositi waffe atuuza ku TV eyo eri ku online oteekamu Zubairi TV oba ogiraba bulungi ebirala bajja bibabulya mama yimirirako abantu bano bakulabe basobola okuba nga tebabamanyi basebo ne banyabo oyo yatukyaza omukubireko mu ngalo okulu nnyo kakati waliwo maama omulala wa Zubairi Family naawe yimirirako bakulabe abantu bano babategeere waliyo maama omulala uli mu nsonda ali ku kamera bali abasigadde mubalaba mu uniform mwebale nnyo mwebalire ddala kansabe mutuule basibu ne banyabo njagala okwebaza Nono TV waaka gwe mukwata obulungi oyinza okwesanga nga abantu bonna gwe batunuulira ne bajja okulaba ddala byemukola byebiriyo ku ground oba mu byeditingira eri nina wendabidde tondizi mu face choir amasanyaze gagenze Zubairi Family ne bagakatulako babe babiyimba naye sebo mukikubye mbakubireko mu ngalo abasebo ne banyabo tuyina embaga Zubairi Family wano fesi tujjaawo ebweru ne munda tetujjaamu buli lwa mukaaga naye tuyina embaga eri Kasangati kabona wafoomu agenda kwanjulwa leero era kyova olaba abakyala abo ng'obuviri babukyusiza bagenda ku mbaga naye nabagambye Zubairi Family ejje nga mwenna mwagenze ate saakoze puroguramu nabo timbaleete Kasangati ate eri wajja kubasi waffe kale nammwe abagenda ku mbaga tugenda kuyita mangu nnyo ate tugende tutuukiriza ebiri Kasangati si yewaawo olwaleero tugenda kugoberera protocol buli wolaba wetukubye ekiraka gamba nti embaga ya kabona eyo nsaba abagole tubakubireko mu ngalo era yensonga lwaki ekitundu kye tusomye kikwatagana nabaki n'abagole essinzizo lino Zubairi Family nammwe abantu abatulaba lino si ssabo amafumu ange agalimu gajjukiza nga bajjajja baffe bwe baali ku lubereberye so si kusamira wabula tujjukira ti bajjajja baffe ku lubereberye bwe batyo bwe baatambula era lino essinzizo bano be mulabamu si balwadde bazze kulagulwa bano bakkiriza ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono wabba bakkiriza muwanike emikono gakuganze si wano nga mulwadde nze ndimukkiriza ndowooza mubalabi era abantu bano bajja wano ku lw'omukaaga okusinza era bwe munaafuluma mujja mulaba bonna era bwe mutunudde ku mulyango mulaba engatto so abantu bano tebabeera wano ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba ng'essinzizo lino wadde nga liriko abalwadde tetuteeka abalwadde mu kamera abalwadde gye bali kubanga tujjanjaba abasiraamu abalokole abakristaayo n'abakatoliki abatakkiririza mu nzikiriza yaffe naye tubajjanjaba bawone bwe bamala okuwona balabe ewali amazima abantu baffe baalimbibwa amatiini era abo bonna boolaba mu kkanisa nga bagamba kiwedde bafukamidde ewa Yesu baliyo lwa bulumi Zubairi Family twinfuluwensinga abantu nga tubategeeza okudda mu buwangwa bwabwe naye nga n'abali mu buwangwa tubagamba mweyise bulungi abantu bagendeyo nga gye bali eyo wamma tikikwasa ensonyi nga bazzukulu bajjajja nga mmwe baana batonda namugereka
nga Ssaabakabona atudde wano akutte omuzindalo bawasenga kulanamu omubwati nga bwe mudde ebbali yakwata ku bbeere oyo aba akyali Ssaabakabona aba akyali kabona wa mwoyo. Kakati tugamba abasawo b'ekinnansi nti mulekeraawo okulinnyirira eddembe ly'abakyala. Tugamba bapasita balekeraawo okulinnyirira eddembe ly'abakyala. Obusenga obwo ebibeerayo si biki si birungi. Mugenda namugamba nti abasawo b'ekinnansi nno baagala abalwadde. Dokita akuggyako mukyalawo n'amutwala mu kasenge n'osigala ku ntebe n'akomawo ng'aseesa empale n'aga nti omuzze n'ekya. Ani amanyi ebibeera mu kasenge ako? N'abasawo abazungu nabo baagala bakyala baffe era tubivumirira. Si ewaawo basawo ne banyabo njagala kuvuga sipiidi olunaku olwaleero ebigambo byaffe bigenda kuba bingi. Eriyo ebintu ebiruma bannayuganda nga bibaluma. Mwalabye Seeko omu ng'ali ku TV naga nti Muzeeyi Magala sijja mumalirako budde kubanga Muzeeyi Magala tiyasoma. Njagala kuyita wano kunnyonnyola Seeko oyo. Muzeeyi Magala tiyasoma ng'era nabbi bw'ataasoma ani yamusomesa? Yasomera wa? Kale tulaba Seeko obuzibu bwe n'obulumi bw'alina ng'agoberera omuntu ataasoma kuba ani yasomesa nabbi? Mu byafaayo yasomera wa? Kakati Muzeeyi Magala tiyasoma agoberera abataasoma ng'era nabbi bw'ataakola ki? Bw'ataasoma. Kale naawe Seeka toli muyivu kubanga gw'ogoberera tiyakola ki? Tiyasoma. Ndowooza ekyo mmaze okukitereeza obulungi. Yayongeddeko n'aga nti abaligaweesa bagezaako okuvuma ababaka. Kituufu ababaka balungi mu nsi yaabwe. Muki? Naffe tuli balungi mu buwangwa bwaffe. Njagala kubannyonnyola mmwe nabanyumizaako olunaku lumu ti abaana abanyankole bano abahima balwawo okuwasa kubanga omukazi bamuwasa n'enta 3, 4, 5 oluusi baziyimirira ne wakati si ewaawo. Kakati bwe baleeta omukyalo ono yabeera ku byanzi wali owooluganda bwajjanga effumu asimba muki? Kakati abakuba abalenzi bano tebannafuna nti baba baabawasize bonna yennono yaabwe. Eki yennono yaabwe. Oluusi ne taata agamba n'aga nti naye ffe Abaganda si bwe tukola. Omukamwana tayita mu lujja lwani lwa ssezaalawe si bwe kiri. Kati siyinza kuvuma nnono y'Abanankole kuba si yange. Si walwawo bakuwa bakamwana baabwe mu bifuba towaffe taata tasobola nakunaabira mu bbaafu mwanaabidde si ewaawo. Bali ennono yaabwe yeeyo era bo bw'obasanga nga bayomba. Tayomba muno ate muganda we simanyi yazadde omwana kyova olaba DNA bweba yeeyo yakulujja eyo yennono yaabwe. Naye bw'ogireta wano muganda tekola ki? Kati ennono ya Muhammadi nnungi mu kibuga Madiina si wano. Weewaawo twagala okunnyonnyola basawo ne banyawo munaatusonyiwa. Ffe tulina we tuyita ku kamera zino entalo za social media bwe tuba tuhanukula kwe tukola ki? Kwe tuhanukulira ate nabo beggalira ne babiraba mu kiki? Mu kisenge. Awo njagala kuvaawo ku nsonga ya Muzeeyi Magala ndowooza mugitegedde bulungi ne Ssaabakabona. Tetuvuma Yesu, tetuvuma nabbi, wabula balungi mu mawanga gaabwe. Kyova olaba eno Obusiraamu buga nti omwana wa kitaawo omuto omuwasa ne waffe Buganda tumuwasa. Kitegeeza wano tiwali Musiraamu. Bw'oba muli Musiraamu kale muwase tulabe. Muwase tulabe ffe tutegeere. Kati ffe tuli Basiraamu Abaganda. Nsaba Abaganda mukuume ennono yammwe. Tuli Basiraamu Abasoga. Tuli Basiraamu Abanyankole. Tukuume ennono zaffe. Si ewaawo? Kakati nabadde ndi awo n'endaba eriyo omuyimbi omu yagamba tewaliwo abatanjagala naye byenjogera beggalira ne babiwulira mu kisenge. Yali ani oyo? Bobi. Kakati bwe yayogera mwalabye omuyimbi omu bamuyita David Lutalo. Njagala nsonga eno gikolako clarification mugitegeere bulungi. Omuyimbi David Lutalo yatuyimbira obuyimba obulungi era tubwagala. Aliga nti Ssaabakabona
nayogera ku bayimbi kyokka nga ataali mulungi. Eyange erina bannannyiniyo temubalaba, erina bannannyiniyo. Kakati bwe yayimba obulungi abantu bayagala David Lutalo, naye Lutalo teyayagala bigambo biri ku bulumi bw'abantu. Abantu bwe baba baagala omuntu wababa bamwagala. Temwamulabe ng'ayise papa Misa Kisemakula namuga nti nyamba weetondere ku bantu bano, njagala kulabula abayimbi. Nammwe abantu mwenna ekikumi ky'abantu bano kye mukyayagala, muleke okuyimira ku social media okuvuma abantu. Lutalo yayimirira n'agamba, abawagizi bali Musubwa mulina basiru, kate be bamuwa ssente temwakiwulira. Eggulo yavuddeyo yeetonde, kati nsaba mukkiriza okwetonda kwa Lutalo, mugende mulonkiye omwaka ogujja ng'ajaguza emyaka 15 kubanga yeetonze. Abantu bange bayinza okuba nga tebaalabye, naye mwenkadde mbabuulire yeetonze. Yayise papa Misa Kisemakula naga nti nyambaako weetondera abantu. Kati gwe bwe kitannatuukako kola ebibyo ne gavumenti gireke kola ebyayo. Gavumenti ekyuka gwe tokyuka. Siyo waawo kibairi family agandi Ssaabakabona nebyabyogera. Yes, ndi muntu w'abantu. Naffe tusaba gavumenti erikogonizing enzikiriza eno. Siyo waawo kubanga ffe bannayuganda barikogonizing abakatuliki abalokole abaki, naye ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono munnange zibairi family emmotoka zigenda Kibuli, zigenda ku basajja bali abave kati bali abawagira ebisiyaga, ate nga bano bagali nti Lubaale agenda kubaluma n'obwana obutabulozeeko. Kakati ffe twogera ku nsonga eziruma abaki abantu tuzoogerako kubanga ffe ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono situyina gwe tukolera, ffe tukolera mutonzi waffe. Newaawo era kyenva mulaba nga tusooba mpola, tukyali banaku, tugenda mpola mpola kubanga obuwangwa bwaffe babukola ki? Babutwala. Abazubairi family mumbalabye, mwalaba Zubairi family mwagiraba gye yatandikira, mugigoberera. Mulaba bwe bazimbye ekintu, tunulira kamera emu eya miliyoni 6 emu, tonizifesi muligifuna ddi? Mukitegedde ekintu bazimba kiki? Kizimbe muzimbe obuwangwa bwammwe. Naye ensonga eriwo mwe mwagala okusanyawo obuwangwa bwammwe. Essinzizo lino okubeeramu ekkala za Musoke ffe situwagira bisiyaga. Kyetuvudde tugamba ti abantu bonna, Tonda Namugereka yagamba bwe baba bagenda okufumbiriganwa bafumbiriganwe nga tebasudde ennono y'abajjajja baabwe yeetya. Ennono eyo ey'okubanga bakola ki? Omusajja awasa mukyala. Siye waawo omusajja ng'awasa muki? Naye maama n'obeera pasita n'ofuna ssente ng'eza Bugembe, n'obeera musajja sereebu, n'obeera nga gweyogerwako mu nsi yonna, gwe roolo mmodo w'abantu nga towasa. Kiki ekigaana Bugembe okuwasa? Kiki? Tetukibuuza kiki lwa kitawasa? Twaba obuwangwa n'ennono tugenda kusondera ssente, ebyana ebiwala bingi oba mubalokole bibuzeeyo kyangu okuna mukowa owase. Kakati bw'aba tawasizza tutandika okubeeramu akantu kubanga abaana abawala tubazaalira kufumbirwa, abalenzi tubateekerateekera kuwasa. Siye waawo sebo omwami Bugembe olinze kunyenyanga fakedo tutegeere nti okuze. Bantu ba Katonda bweza emabega w'abantu abo wabeerayo ebintu ebirala. Nze kyenava ntula nenga nti omwagalo wange nabbona naabakoza kulana maali gaweza. Ssaabakabona bawasenga kulana mumu atya omubwati. Omukulembeze awasa, abaana abawala bafumbirwa. Era kyetuba tugamba ti abaana abalenzi mulekeraawo okumenya emitima gy'abakyala bammwe nga baserebu. Lwaki? Mwana omuwala oli akola ku TV siba kiri, ate muzanyi wa mizanyo serebu. Ensi emukola ki? Emumanyi. Mwe bwe mumutunuddeko ku TV yammwe temumulaba. Kakati
omukazi bw'aba alina omwami we ateekwa okumanya ti omukazi gwe nawasa influensa n'osobola okumukuuma nga tomumanyiira kubanga oba okuuma ekitiibwa ky'omukyalo oyo nga bwekuuma ekitiibwa kya Ssengakulannama. Awo abakyala banyiize baga nti tubadde tusuubira nti Ssaabakabona abasibo ne banyabo amuledde Bukuti. Njagala okwongera okubasiima n'okubeebaza olw'okuba nti olunaku olwaleero TUZE Tourism First Choir bwetyo bwegenda okuyimirira ku New Club Obligato. Abantu bano bagenda kukola maama kubanga ffe twateesa n'abantu bano ne bannyonnyola n'olukiiko lwa Council gw'omu ku beemusi baffe abakulu abagenda okuyimirira ku Club Obligato okuba ekintu kino mpaka tekinaggweera. Kwezannyo twabadde tutegeka omuzannyo gwe bayita ekyana ky'ettale mu Kamungolo nga twagala okuteekateeka Zubairi family ebeeko ekitundu kyetuzannyira naye ssebo abantu abalina constitution yaabwe enkambwe ennyo angaye tosobola kujja mu muzannyo omu oba babiri wandika skit oba script gy'oyagala tukuzannyire ffe twetendekera mu Zubairi family tuzannyira mu Zubairi family tujje tukukolere naye tunaakisobola nga tukyali bannafu. Direkita mugaa nti Ssaabakabona asabye tuyiyeemu amagezi naye kyoyagala kikuseeza ekintu ekyo kikuuma ligase. Kikuuma ki? Ligase. Naawe bw'obeera mu Tourism First Choir situkusuubira ate kulaba content oyo ate ng'omututta awalala nga bw'olaba Zubairi family bwekola ki era ekintu ekyo nakisanyukidde. Direkita mugaa nti kyannemye naye ndi musanyufu kubanga wadde omuntu onookolagana naye tomenya polisi ye. Mukitegedde bulungi? Nange nkolagana ne gavumenti kubanga mwendi, nkolagana n'abasiraamu kuba bwe tulya, nkolagana n'abakatuliki n'abalokole kubanga bwe tutuula. N'abo bonna abazubairi family basiraamu bakatuliki era muwulire erinnya Zubairi lya Luganda naye okolagana nabo ku polisi yaabwe. Nange nsaba mukolagane nange on behalf of my police. Sire wao kale no basebo ne banyabo mu kaseera kano abazubairi family akabanji genda katerako ku kyoto kya jjajja ekya Ssewamala era nja kusaba naalongo mugere mukume ekyoto tufulume ebweru tutegeka akabaani ako drone eri naye ekole kubanze nalabye dde omulimu gwayo kati tugenda katerako wa bweru naye nga twanguwa buli kimu tukikole mu bwangu. Tuyinza okuba nga waliyo akantu oluusi ke baagala nga Zubairi family mukitegedde kubanga basituse twabasaba ne tubeegayirira era bazze. Twagala okwebaza abantu bonna be tufunye wano ne bagenda nga batugattako abantu abaki abalala. Twebaza Zubairi family yatunoonya ne maama ate ne tukkiriza okukolagana nabo. Mbasaba bagenda kutandika okuta programu zaffe titutandise kubeera nabo leero. Programu bazirina ezisomeso ez'obuwangwa naki n'ennono nga balina Ssaabakabona era ku TV eyo natuulako. Lwe banaata programu eyo tugenda kuba tuseyalinga waakooyo ku TV yaffe kuno tumulabe bulungi. Mwabalina obusimu bajja kubawa Zubairi family tugiyingirako tutya Zubairi TV musobole okugoberera programu ziriwa zino ngera bamugoberera Nono TV kantu bakatonda bweza abasebo ne banyabo obufumbo nja kubwogererako gyendaga olw'obudde kubanga saagala kutta programu z'abana na wano. Waliyo akayimba Zubairi family eri mu kulanga ennyimba zaffe sooka oteekeyo mwana wange okalubiriddwa kuba ndaba ozitowereddwa era ndaba ogoye n'ensi mbuulirako ebikutawanya nali mmanyi ebigambo bya nsi ne mu mawulire ne nkusomako ti omuzimu
amasanyalaze olunaku olwaleero amasanyalaze gattawaanya ne generator zaffe naye timufaayo bagezaako okulabika nga bakola buli kimu okubanga buli kimu kikola kitereera naye ebintu baagala nnyo okubiraba oba ffe tubikola lwaki nnyimbyemu oluyimba olwo Zubairi famire ejja ku lonchi yaffe eya music eyagala okulaba ffe tuyimba mujja kulaba omwana omuwala oyo twakuba naye akalango era n'alisabye amasanyalaze gaddeko tugenda kubaako byetuddamu wano byetugenda okukola naye n'alisabye amasanyalaze gaddeko tukole abantu abali mu nsi baagala content omuki omulungi ate content aba ku bantu kyebaita content byebyo byemukola okuyita sereevu oba osobola okukola ebintu abantu abalala bye batasobola kukola kola siyewa kale no basebo ne banyabo mu kaseera kano njagala tulabe nga tukyusakyusa simanyi esaawa zibo ze 7:30 obudde tiwali kubanga gyetulaga okwanjula waki obudde tiwali lwakuba nti n'ekitundu ky'amasanyalaze nakyo kitubonyaabonya kati generata yezigidde oba amasanyalaze gegabudde byonna si bituufu tubadde ku generata tubadde ku masanyalaze tubadde ku generata kati naye ezigidde tubadde ku masanyalaze kati bazaako generata kale basebo ne banyabo mu kaseera kano njagala okubategeeza new club obligato tuyina kaadi eno ekuyita atwala kaadi abajja kuba ng'ayingira n'essente okuva ku mitwalo 5 mitwalo 10 mitwalo 5 n'akakadde mu kaadi eno mulimu ebintu bino abantu bano za activities ezigenda okubeera ku new club obligato era kino kyekivulu kyaffe nga bwe kigenda okubeera mwetegeke okulaba kalita okulaba amazina okulaba emizannyo okulaba nabaganda tutuuka saawa 4 saawa 8 saawa 12 tuggalawo saawa 6 teri so yonna mu Kampala esukka saawa 6 tukimanyi nti bwe musamira ttumbi mwafuna emirembe naye munaanoonyebwa mujemuna bajja kuba batusiibula mutegedde bulungi muteketeke motoka zammwe mugenda okutambulira muteketeke abantu kati ayagala kaadi nga ye anaayingira okuva ku mitwalo 5 okudda waggulu wanika mukono nze njikwase ekisooka ogenda kufuna omukisa ebyaffe si byabalokole ebyaffe bikolerawo bwe mbibagamba tibikola esagala myogera nti bikola nga tibikola kubanga sagala kuyimusa abantu nti yali mulalo yali kwata afesiwaffe tibikola ayagala kaadi sente si za leero mugamba nti kaadi jajja bajimbe bajimbe oyo wa mmeeza walise ndete 2 akati ezo mmeeza nazo 2 zimaze kubanga abantu ndete 2 emu banaye wanika mukono kuyingira ng'ova ku 5 bwe kaadi oba ogifuna bulungi erimu ebintu byonna teriyo kutawaanya kugamba ate sente mukyazipakasa omwezi mulamba mu maaso omwezi gukyali mulamba mu maaso nga tofuna kizike kakati jjajja aba akola biki ndete 2 mama nawe emu wakasoba bona ofunayo ekizike kyo ekizike kyokka kyekikuyingiza wali omulala ogenda kulirayo babiri banaegato yanziza agenda kulirayo babiri naye aliyozubairi famire ati zinoko banoonye abonange mbawadde bazubairi batuule ate nombawadde mmeeza kakati zimeze buli enzizo kakati bonoobaonobatagitule ku mmeeza eyo wetujja okuba nga tutuusiza saaviisi za Zubairi famire basebo ne banyabo twateeseza nga kampani eno bwe mugiraba waliwo omulala ayagala ku twateeseza n'ekitongole kino nga bwe mukiraba ekya Zubairi famire kyekigenda okukavalinga omukolo gwaffe gwonna
kyekigenda okukola ki kavalinga omukoti mwerabira Nono TV weri yeri kompaluzale kubanga yaki yakitongole SK7 Media eri kompaluzale kubanga yaki yakitongole naye omukolo ogw'okufiriminga mwenna okufuna ebifaananyi mwenna buli ayingidde mu kivulu ekyo twakwasiza Zubairi family wabula tennatubuulira positisi zaayo naye ejja tubuulira tujja kukanya kubanga tuli bafamire naffe wamma tuddemu naffe tuli ki damuti Zubairi family naffe tuli baaki naffe tuli baaki naffe tuli bazubairi family abakulu mubagambe tusanzeyo bazubairi family abalala abatwegaseeko yino wakyaliyo omulala ojja genda wali wali Morgan akuwandiike kaadi eno eriko enamba asobole ogiwandiika gwe tuwadde kaadi lwaki bakuwandiika okusanga nga bakutegekedde nga bakoze eki nga bakutegekedde era ojja okwogera teza ndi w'etaano banayize ndi wa 10 banayize ndi wa mmeeza ey'ataano banayize ndi wa nkadde ndi wa kakadde kakati osanga tukutegekedde buki bulungi twagala gwalina akasenteko osange ng'otegekeddwa emmeeza yo buki ne bw'onootuuka kunyeza ekirere ejja kubeera kunaka abaana agalo zifunakwe ate nogamba abuli mwabajja ku kivulu mwanguwe nze nkimanyi bulungi nti obuligato tetumala mugati sakibagamba nze nkimanyi bulungi nti tetumala kati mukeere bagenda muyimirira wali bagenda ababuwangwa n'ennono banaye tujjudde nga muli kumuyamba timuterabira wakuserena ate serena yo nnene mukitegedde bulungi kati obuligato obunutulo mukeere ebintu mubifune nga bukyali tutuuke nga tubula wiikisi 2 maaso tulange ne Zubairi family titwajjula bwekitegedde kyetukola tubakoledde ebintu tukyabula omwezi mulambo b'ennaku 28 zezisigaddeyo mweteeketeeke mu nnaku 2 tukomewo tulangirire nti basebo ne banyabo wajjula siewaawo kale amasannyalaze galabika gatutimaye tugenda njagala kwongera kusaba olunaku lw'omukaaga oluddako titutegeka mikolo si bwe kiri njagala ndabe mukulu Morgan n'abazubairi family nsaba banyambeko batuwe olw'omukaaga oluddako tweteeketeeke bulungi okusaba nga twebweru tubeere nabo naye nabagamba nti ebitongole byetaaga facilitation byetaaga ki facilitation kubanga nabo bavaayo ebyo ebyuma bya kitongole naye kyogamba nti ebyuma ebyo biba bya kitongole ekitongole nekibawa n'amafuta ge batadde mu motoka bajja mu byobuwangwa n'ennono mutandika okuvuma bannaddiini ababawagira babawe n'amafuta ge batadde mu motoka bwe bamaliriza kyogamba abalenzi abo ng'olabako omulenzi atalina mukyala bw'oba otunula tobeegomba banagamba batya abantu baabwe twavudde wa Ssaabakabona be baliseeka bakyala baabwe abakyala abo gubalamu olowooza tebalina baami kakati bwe babeera n'abaami olowooza tebalinayo baana ayagala omwana we ave mu field nga n'omugaati agwina gwatwalidde omuki ebyamawulire mubimanyi n'ebyomwezi webifaanana nze si lwenkola nze bwenkolagana ne bannamawulire bankolagana nabo ddala kibula siteragabayitaabi siteragabaki bajja kunsekerera nene yayabika ayina kakoa omukitegedde bulungi kakati ebintu ebyo tubitegeere nnyo nja kusaba tusituke mpolampola tugende ku kyoto ebweru netwongerako naye programu yafulumye weeri kweri ku social media ku YouTube oba oyagala okugoberera Zubairi TV genda ku YouTube otekemu Zubairi TV programu ojja kumwongera kweri essaawa eno etambula tulina ne muntu gundi otambuza ku TikTok tujja kuba tubaweereza obusampulinga ku ebyo byaba yayogedde mu programu abalabi baffe aba Zubairi TV programu ensibuko tukola ebintu bingi naye olunaku olwaleero twasazeewo tujjeko emukolo ewa Ssaabakabona tulabe ku ebyo bye tujja tulaba ku social media bituufu programu eno ebeeramu ebintu bingi naye kineewunyisizza okutambula kulaba okuddayo kubeera kunyumya bingi byengenda okulumya oba oli
awo bandaba ku Zubairi TV, ku Nono TV, byota byesikubuulire naye ng'ojja biraba nga babikulaba. Sebo obuwangwa n'ennono bulina ensinza yaabwo. Tulaba abantu mu church, tulaba abantu mu mizikiti, tubalaba mu nsinza ez'enjawulo, naye olwaleero nange kineewunyisiza nga bwe mundaba oba ngambe tuli mu church oba ngambe tuli mu ssinzizo ery'obuwangwa n'ennono. Kyentegedde ku buwangwa n'ennono oba kye nali mmanyi nti omuntu bw'agamba nti ya wanzikiriza ya buwangwa n'ennono oba olowooza mulogo musamize aliwo okusamira kati gwandaba ne weebuuza okusamira ye kyeki. Ssaabakabona ajja kuba abitusomesa nga bwe nabagamba nti tugenda kuba ne episodes ez'enjawulo zetugenda okuba nga tuyisa ku Zubairi TV. Tugenda kuyiga obuwangwa n'ennono, beera ne kye bayita open mind, beera n'obwongo obubikufu nti omusiraamu bw'aba ayogera osobola okuwuliriza, ow'ennono bw'aba ayogera osobola okuwuliriza. Along the way osobola okuzza akatambi emabega n'ogaa kino kyantukako Ssaabakabona yakyogerako. Tosobola kuyiga mu lunaku lumu abandaba, tosobola kuyiga mu tusobola tegeka mu lunaku lumu. Tulina ebintu bingi byetukoze mu nsi nga tetumanyi ne tusobya. Kati njagala programu eno ogiteekeko amaaso batuwadde omukisa. Tugenda kuba tubeera nabo ku mukono gwabwe ogenda okubeera ina obuweereza nga gwandaba ku Zubairi TV. Oyinza okuba oyagala tiketi oba nga weebuuza nnyingidde ntya. Osobola okutuweereza message, osobola okutukubira essimu, tiketi naffe tusobola okuzibatuusaako omukisa baba bamutuwadde n'ebbeeyi gyayogeddeko mitwalo 5, mitwalo 10, n'emeeza 5 n'akakadde. Kati gwemunaffe atulaba ompewo zaffe ez'enjawulo bw'oba owulira ng'oyagala okutegaata kunga olina n'ebyoyagala okumanya, olina n'ebibuuzo bingi. Abantu mu nsi balina okutya naye tebamanyi butya bwe bayinza kuyingira mu kintu. Singa olwale bamulaba ku Nono TV oba ku Zubairi TV bagamba Rema yasamira dda. Njagala omanye okusamira kyeki, kitegeeza ki? Kwe kuyingira essabo, tetuli mu ssabo olunaku olwaleero. Nze nange bulijjo neebuuza Ssaabakabona ebintu abikolerawa, balina ssabo babikola batya? Naye muneyo Mukama mulungi, nfunye omukisa nenyingirako mu ssinzizo nendaba ebibeera mwana atuno binyuma. Bw'oba oyimbidde wano kyemmanyi tosigala kyekimu ku bantu oba abaagala music kubanga nnyumiddwa kyesimanyi nga namo bayimba nga babeera mu kyaki wa muzikiti tetubeera na kuyimba naye ate kati wano ndaba balina abatume babeera bakyamufu kugamba ojja ne baba bakubanja ebbanju oba ne bisigala okera bingi kati tukolesa Bakabona kyagambye omulabi waffe nga bwetugoberera bingi byojja okuyiga mu maaso eyo ne mu myaka egijja Mukama Kakati tugenda kusituka tugende ekyoto kino kisukira omuliro guno mugadde mu guli tugenda tuteekeko akabali mu dakiika 3 tumalirize abagenda mu kwanjula tutambule tugende kukwanjula mukitegeddeko ate ngenda kufunayo miti ezubairi family wali mu White House mwabagenda mu kwanjula tutambule tugende emaliriza miti ngenda kubasangayo nga namwe mumaze okukola kyetukola ki.
Yeah.